Sauda. Sauda no. Honorable Jansi, church genda maaso. Kola nteekateeka kutwala munnaffe ate tulina ekyokukola ngeta muzike ate tukomeko tugende mu maaso n'okulwa n'olutalo okola emisojja naawe naye mwebali banne okukola omulimu guno omulimu si mwangu bonabe bonnaddiira si mwangu. Owulira otya kati musajja wattu? Ndikwoli eyafudde nze ngenda nguma nagumyegumyeko mwebale nagumye dda yadde obulumi ebyambe biri mu mutwe muno naye babidressinze bansaze ebyambe by'emmundu ne bankuba n'ebigala mu bulago muno yofulanka yazze nanzijawo wansi nateeka mu kamulogo era neewunyiza nnyo nga bamutomedde kuba ninga nsaamusizza mwana Kitalo. Franka yasoso kujjawo yanzijewo nabudusoja ne bansikayo we batenga mu process y'okudduka yabangali y'amagye yeyuni ebadda okubadde abankuba ne bamutomera ne badda ne revansi ne bamulinyira ddala. Honorable Nyanzi, abantu babuuza nti lwaki ate omutwe ate Masaka kyeki ekigenda maaso? Tugezaako okubeera mu control. Bano abantu lwetufiira omuntu bagenda mu family zaabwe ne bakola influence okutulemesa omuziikamu nziika gye tulina omuziikamu nga omulanyi waffe naye katugezaako okubeera mu control family twogedde nayo tufunye meeting twogera nayo netukiziganya tutekemu ebyetaagisa byonna okufuna esanduuko n'omutransport mumutwalayo. Akaseera bwe twandibadde tusuubira okuba n'emirembe mu ggwanga lyaffe ku lw'obulungi bwa embeera gye tulimu n'ensi yaffe gyeraga ate bakwata mmundu abalumbaganya eri bannayuganda ate bakozesezza ebitongole ebyabikumye bannayuganda okwongera okuteeka okutya bannayuganda.
So tukyali wano, but thank you those who've been watching. It's a very somber moment, but we are going to see that our gallant soldier is escorted in honor. Thank you.